Ekyamazima waliwo ensobi ezaakolebwa ate Kasiita twa celebratinze emyaka 20 mu December era kyofa mutabani wange y'omu ku ba guest of honor abaaliyo. Kitegeeza bye tulabye bingi. Waliwo ebintu by'otoyinza kubuusa maaso bw'oba onootereeza ensonga eno. Ekisooka ensonga y'okutereeza Kampala yafuuka political. Nti bagikozesanga ku political mandate okusinziira kwani agifunamu ku olwo. Kakati bw'ajaagala okutereera linda nga kawedde oba nga kasembera akalulu. Ensonga ey'okubiri nti kyamazima mu batembeeyi abo mulimu abawansi naye ate mulimu abanene nga n'okutusinga batusinga nga bayambisiza lakizite oguwaatwa gw'obutasisa mu nkola bw'enforcement nabo ne beetamu ekirimu moment. Yes. Nga mutembeeyi ng'asinga sekitto emirundi ng'esatu tulinnya naye ennyonyi ne tubireeta n'abitikka n'abisseewuwe mu store n'afuna kanyongeza n'akapaakinga Nakasero n'ajjako n'agabira abaana ne batandika okutambuza. Kati ye tawa rent tawa income tax naye giri egyo egy'oku borders gyonna tugiweera wamu. Kati wanaadojinga rent, income tax, n'adojinga kasasiro, n'adojinga ne trading license n'ebirala. Kaakati kiba kitegeeza nti oyo temukyasobola kutundira bumu neyo nayo fact. Ekirala ddala mulimu abawansi nga baaliyagadde okutundira okwejjayo kubanga abasinga obungi nze ndi product nga nakava mu ssomero mu 95 koosi yange esooka nayingira mu Royal Complex awali kati Royal Complex kaali katale bakayitanga Baton Street Market n'akalala bakayitanga Nakasero Market ak'omu Kiyembe. Obitalo obwo baabukuba omulundi gumu fe abaali bavudde mu kyalo nga tukute n'obusente tuguze emidaala ne twalika kubanga waliwo n'okulwanagana mu kiseera ekyo mwami Saddam babe bali mu Toda ne Unato baamenya buli kimu ne tusigala nga ate ne kesi tukwatidde omukisa ogwo ne tugobawo. Kakati kyali kirungi nnyo okubeera learning experience nti KCC bw'eba esazeewo nti wano tubaganyiwo bw'onoogaana okuvaawo kakasa nti ojja kulwana ne fakiti eyo okumala emyaka nga 10 ofuuke omukozi wa KCC nga okolera ba enforcement kasente nga ne stooko yo tegenda kukula paka lw'onoobeera ng'olwana envizi tutenga kati ene wange gye ziri. Kakati eyo nayo fakiti nebeeraawo. Ekirala tulinze ebbanga njagala kukakasa directive ejja abantu abo last year yayita mu September nga president awuliriza okwemulugunya kwaffe. Bwe batuuka gye tulinga naffe tujjeeyo enkanda tugamba tetukyatunda naye mu maduuka omwo mwe tuli saagala manya g'abantu Balandi Road batusasuza emyezi gyonna naye ne gye batusasuza tetukyakola. Kitegeeza congestion eno bw'etambula bweti naffe tumaze okuwa warning next year guno tetuwa license. Waliko wano n'okyogera twenkane abali kuli batundanga ttonganza ali munda eri gye bazisuubula mu ba main dealers ateeka mu kadaala ke kasasula miliyoni omwezi n'omulala miliyoni omwezi n'ono gy'asuubula n'oli gy'asuubula naye oli atadde wabweru ye talina extra gy'awa. Kitegeeza naffe tusonyiwe za license please ne income tax tojja kubanga era n'oli talina besi tojja gimusaba. Bwe tuweereza ekiwandiiko ne tukisaasaanya mu kanso ba minister ne mu state house president n'awa directive ndoza yali September around there banange abantu tebakyakola abantu tebafunye sente mutuyambe mujja abantu ku nguudo. Why this mess? Kakati baba bagenda okubalumba abantu abo ba Luganda lwaffe nabanyinaffe. RCC mukulu Hudu Hussein n'atugamba nti Kasiita fe tugenda kutekinga action ne tubagamba tubadde tusaba 1 muteeke ebirango mu mawulire 2 mugende ku zi TV ne radio 3 mubuwandiike nga tuwa mukulu RCC kuba head of security era yali atutuukiridde mu kyokusisa mu nkola mugambe KCCA n'abantu bonna abaana abo beeteeketeeke baveewo mubawe obudde
okutandika ne October, November, December ebiranga ebyo byayita. Okay. Era waliwo ebimotoka bya City Council ewaffe mu Central Saamanya kiri wa Muganange mulya nnyama nga kigenda kigamba basebo ne bannyabo okubanga lumu January teri muntu yenna agenda kukolera watakkirizibwa kukolera muve ku nguudo. Ebimotoka ebyo byayita ng'ekitukoze ekyo omuntu amanye nti si muzannyo ate bamulabudde. Ekyokubiri naffe tugwa obuduuka tetukyasobola bubeeramu bwa miliyoni 4-5 renti mwezi gumu ate situunda sisobola kusurvivinga okutuusa lwe twakakasibwa kasita temukunga abantu butawa musolo ogwa license tugenda baggulako omusango ne tubagamba ogwo tuli rwedde buli dduuka lye mulaba nga liganya okusasula muliseeko ekkufulu tufuuke bangi mutusibe. Bwe kituuka ku ddaala eryo KCCA eba tekyalina option eba erina okuvaayo ffenna etukolere naye ng'etugeraageranya waliwo ensobi nnene nnyo ekolebwa mu Kampala kiba kya buli az'amaanyi okuddira vendo mufuula hooka. Omuntu ajja ng'akutta ebintu mwami kaddu ng'abisobola enkeera n'afuna emiti 2 nga bizitoye kuba asubudde bingi n'abikiikako omuti n'omugwa mu kiwato bw'ayongerako nga takyabisobola n'omugongo nasaako emiti emirala ne gifuuka emiti 4 ne gufuuka mudaala naye omudaala we guli William Mini Price Baton Street nze wenkyukira bw'oba oyitawo okuyingira ewuwo n'agira ati n'akinyoolamu bw'okoonako ne kiyiika gwe nannyini dduuka ali munda olubalaza lulwo ate nga ddala olubalaza lwa KCCA. Kakati bw'oba tokyalina option okujjako okuyita KCCA taata nzigira awo oyo nomala bakutegeera nti gwe walagidde KCCA musikewo kakati awo eŋŋumi enyooka ne bakuvuma olunaku lulamba gwe nga nannyini dduuka naye bakuvuma osasula miliyoni 5 omwezi gumu for only rent. Kakati mu mbeera ng'eyo ffe tuba tusigazzaaki wali ogambyeko wano nti option endala nammwe mugenda bijja mu maduuka anti kakati alwo ekyo kikolwa kyali kya bugubwa ddalu mu Deku Street bwe twaddayo ne tulivayizingamu ne tuyisa resolution empandiike ne tugiwa Lord Mayor Town Clerk ne tugiwa Minister RCC ne DPC ne President's Office. Ekituweesa President's Office ne President waliwo oluusi lwe bamutomeza bw'alabanga embeera ekalubye ennyo ne bamugamba muzeeyi bano baffe Meya Nganda kyagambye muve ku bantu bange naye tumuwa communication akimanye ti muzeeyi abantu bo boogamba nti offe balinga ffe batusudde naye ne bwe tunaaba tugwa naawe ojja kugwiramu kuba omusolo tugwagala tojja kukola myala muganda wange Kasire Nganda gyafubyeko ewuwe nga sente era yagambye central government etuwadde naye tesasudde balye ne basasuza ki nga naffe ababadde bawatukooye. N'olwekyo Messi bw'etuusa awo ffe Katolo yenna abazze okutuggyirawo ensobi gwe tukubira mu ngalo kubanga tuba desperate. N'olwekyo obuwagizi bwaffe obugenze wa Awudu Hussein nga tetufuddeeyo method gy'akozesezza kuba tetuginaako controversy tumulagira kuba era tetwali mulagidde na modi naye yeyeepimira temumanyina bwana abajja tetumanyi tetugamba onaaveewo era kati omuntu ayita mutabani wange yangambye taata kati bw'oba ovuga emmotoka weeraliikirira ejjaamu wa ku Ntebe Road mu Kampala bw'oba osimbula ojja kugenda kaweweevu n'engenda ojja ku Ministry ya Trade omusajja n'akwata 15,000 amazima ga Katonda simumanyi n'angamba mwami Kasiita nakulabyeko ku TV naye nayise wansi nga nina kenjagala okugula genda mu maaso webale nnyo taata webalire ddala toyagala kumanya oba bakuba oba tebakuba anti sandiyagadde lwa nsonga nze setabamukuba nze sikuba kimu kyakubiri nawandiika nga nsaba omuloodi n'olukiiko lwe ekizibu ekyo kati kano kapointi kensembyayo okimanyi nti katugende na muganda ngo omuloodi omuloodi yatuyita nga yakajja mu kisanja namba 1 n'atwakyuzinga nti bano tubaleke tunaffe Kasiita tunyigiriza nnyo bantu ba wansi agenda bategekera n'ajja ekyokubiri yemboozi yeemu azze ekyokusatu emboozi yeemu
kati tulinde kyakuna tomukomerera nulekyo kati no that's the reality jafunayo time mulete nga muli mwembi toyinza kunsaba bisanja bina kutegekera bantu bo twassaayo oluguudo kino ssebo mu kirabe olwa Lumu Street baatutuukirira ne bagamba mutuweeyo oluguudo lumu tuluseewo ku Sande ne tugamba bannange kuliko Holiday Express kuliko hoteli ya JBK Mwami Kakeeto zaafa completely tekyali muntu ayinza kugenda mu hoteli kutali luguudo naye paka erine nene tugamba kale olwa Sande lumu katukiweeyo baba baakakikola propose endala nejja eyo NMT nani motorized transport katugenda kusimba omuddo abantu bwe bawummulira n'obugaali we buyita ne sipiki si mmotoka era ne kikolebwa mbuuza we twakafuula awatundirwa ebintu ate okolwawo otya omuddo ne tubagamba bane twakkiriza ne tufuula ekifo kino nti kyabasande akatale ka Sande ani aleeta ekyokulufuula nani motorized KCCA Is it the technical, political? No political terina buyinza bututegeeza atutegeeza abeera technical era ebbaluwa ezijja waffe wa ED executive director nti bamala kuteesa nti tekimanyira ffe tufuna kiyiseemu kaakati oluguudo olwo ne tugamba waliwo wesiyingira edduuka bagiyita state store ya mwami mwerabidde Fred atunda TV okuvanga muto paka lwakaddiye yangamba bamusakito mbadde nsasula membership emyaka gyonna liizino toddangamu okulinnya wano owati oluguudo lwange lwa Lumu Street n'olufuula olutayitako mmotoka n'aguzaani ne mugamba sorry about that bwe twasinkanye ku saaluuni yangambye waliwo kalembereza singa mwongeramuko okujjawa no force ati kuwagambye katofaayo bavuddewo batya oba bakuba omunda bali mu ekitampisaayo manyi nti tulina professional police tulina professional army tulina professional enforcement mwami Mulyanyama olunaku lwakya lumu simanyi yaleeta babanda ng'abamu bali ku ludda lwa gavumenti abamu bali ku ludda lwa bakubi nebeekuba ne balina n'obubaawo bulina emisumaali agakatonda mugulu nga ndaba bwenti nenziruka ne neekweka njagala kubuuza bwe kituuka ku mbeera eyo yagala nkole ki nzigala edduuka neekweke oba nkubire mu ngalo ajja okuggyawo olutalo olwo nakyolo justice endaga nti kansanyukire oyo eyagyewo olutalo olwo nze ntandika okukola nesiba kugambye titokuba bantu ngenze wa minisita mukulu saddamu